5 ate ne bukuwangazaako baali balowooza mbu basobola okunjooga n'ojooga embo neogikanyuka kasasira ate n'ogikomyawo ekkanisa weeri ekkanisa ekola naye ewaffe nze mbiina mu famire yaffe nze ebyo ebintu ebyo byemuyita ebyo jjajja wange azaala kitange ava mu famire y'emu n'ono junior maama wa junior ne maama wa kitange balina oluganda. In 1917 my grandfather Sembia married from the same family. 1917. Okay. Era obukojja bwabwe bonna bayita mu mugga bayita Kigaba. Okay. Jjajja azaala mama mujjajja omukazi Lukowe bamuyitanga Niera Muliro. Ate yagendanga mu Toyi. Jjajja yali tagenda mu Toyi baaleetanga manda n'agazigiza nga yapa mu kumanda Niera Muliro nga yali muntu. Jjajja teyagenda ku mu Toyi ng'ewa jjajja tewali Toyi. Jjajja yalina enswera ennene era mukulu wange yakubako emu n'amukyayira ddala nga muzira baawo. Genda ewange olabe nkomewo ewaka ŋŋambe nti abakuuma wano muliwo ozirabe bwe zijja nezisiita. Kakati jjajjange azaala kitange Sembuya, kitaawe je Yosefu Sembuya yali musiraamu converted to Islam afune ettaka. Yategeera nti abasiraamu bagenda mu kakungulu bamuzaala Kalagala bamuzaala ku lusozi Bowa Ebulemeezi era muto waffe asembayo bamutuuma Balemeezi. Ti Abalemeezi nkuchwa bazibira kangaawe ekkubo yasanga balina enswa zaabwe nayagala aziyitemu bamukuba kangaawe. Kati era bwe yatuuka ewaffe okumanya jjajjange yali mujoozi kitaawe bamuyitanga Bisatu era ku kyalo Bisatu kwali he named names. Yajja n'omukazi nga bamuyita Manooti. Manooti yali omuwanika we ate nga alina eddagala erizaaza abantu. Omuseerezi buseerezi yejjajjaawo Erukaya buseerezi Erukaya. Kakati buseerezi Erukaya wetuva. Yes. Era ku kyalo kuliko buseerezi yatuuma very powerful man. Anti yalina amaanyi. Jjajjange yalina amaanyi kati nze ngatta gombi nti ate jjajja wa kitange azaala oyo Sembuya bw'ogoba layinegi yatambuliranga ku ngo ate ewange teriiyo. Ewange teriiwo kakati byagenda ne bikuŋŋaana byonna ebyebukojja n'ebyokyobalaba bwonna ereegamu bikuba ne bikumalawo. Teri yali aneerezemu ne batamukuba. Kakati banaye olw'Essande bwe mba nduddeyo wabaawo abakyalemeddewo bankuba ne batwala ssente zaabwe ne bangoba ku mulimu because their strategy. Let me tell you, the strategy they used on me is the strategy they used on Muhoozi. That's why they are failed. Nti let us make him poor. Ajja tufukamire emmandu efukamira nakuga nti omuziba akugamba okateera mandu nti enjini eseze akayo kali bakaliijo emmandu waliwo yanerega mu State House batwala 5 billion naye bakakozesa sente mmeka ate bagenda kunsasula wiiki eno sente nazabeegi zaafudde bazindaze abewaffe bazindaze bakendeeza ku mizimu sente bandaba nabalabye nga bagenze kubanga sente zino zaavudde South Africa okujja ku akawunti yange za investment naye njagala ndabe owa revenue authority azikwatako mumeze ebbango mulwaze enjovu. Kati ekyokubiri omuziba akugamba okabona ekizira okubi okabonga nnyo ku mukakita awazaalira eka
ivunula Miamunoti ya muziba amwe Muganda yenyini bati njagala nnyo abaziba abaziba proverbs zaabwe zikola okabona ekiziro okubi okawongonyo komikatiza wazalireka omuziba akugamba bw'olabanga ekiza okusanyawo famire yo oba ekikwonoona kite nti bw'olabanga ekigenda okusanyawo famire yammwe wongayo nnyoko gw'osinga okwagala abasajja bano bwe bakujooga balekere omulimu gwabwe privileges zonna zibalekere naye baleme kukujooga oddeewo otuule okuba amatafaali okabona ekizira okubi okawunganyi ku mukakita wazalireeka naye nga tebakujoze emotoka bazitwale abaserikale babatwale mulimu gwabwe bakutwale ayiraiki bazoga nyinasa okwebaza principal Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeza wa NUP kubanga watuukiriza abaana twabalabyeko kumi babiri balamba bakomeko bava mu UAE balojjeza ennaku mwe temukimanyi nawandika akatabo kano okalaba ndabagamba nti Museveni lulimi naye Museveni omutaasa ali mu mannyo Museveni abalwana okumusikira ba munju. That's why this battle is going to be very destructive. Kakati bano bakubye mukozi abagizi ba mukozi kye bakola bano is going to be very destructive. Okay. How? Kubanga bano obujozi bwe bayina nti balowooza omukozi alowooza nti asobola okusikira Museveni. Waliwo omujjwa ali ne musenero alimba bino ebyobusiru bino ebyagasiya waabwe. How can you say wonder drug? Let us declare Ebola, then we say we have a drug. Subject it to what is this organization? Uyu musenero and Museveni bamuzanya. They are playing with Museveni. Nti declaring ekitu economic condition. Where is this wonder drug? Monitor Mugaziri. I'm going to start an association. Kasabu ku ebyobusiru ga Mugazira. Mugazira amawulire kubanga abantu bazanyira Museveni ku mutwe. I cannot, I'm an intelligent man, a highly intelligent man with a large following. I cannot say that Ebola is not there, but Ebola can strike. We agree. Okay. But how can you say wonder drug? Where did you get it? Which kills their case? Wonder drug. Manufactured by Museveni. Tell you. Are you sure? But what they do by Mrs. Monitor, is no monitor yatandika nalemerako nabadde ngezo okuziika nabadde ngezo okuziika mwenze lifuweringa njagala nnyo ewali omwenge nenyigira mu bbaala nnyo ekyupa eki nemmanya omusajja yaŋŋambye ti Musemba bule muno abasajja bajjanga ne badiikiralinga kafyu gundi kalantini nga bajja ekiro ekyo ente ne bazikima dondolo bo naye nga loole zaabwe zo zitwala. This is where you have once a government loses political and confidence and trust, everything it does. Nti ffe mu Bayibuli batugamba nti omwana yaddanga ku musenero ajja kudda Museveni. Why? Museveni wants innovations which are not coming. Let Museveni tell us COVID ekisaalibwa ekikazi kiri eky'omutwe omunene kye baawa ssente, where is it? You tell us. Ayagala nnyo innovations baamuziga wonder drug bring it liye Madagascar erya COVID naye musenero. The problem is even if you put him in prison nalaba omusajja nga bamuga even if you kill him his ideas will blossom. Tetujja kukkiriza ggwanga lyaffe kuliteeka ku bunkenge ne bakwata yiga yogedde ku COVID ntaliyo kiwana singa bamubale bamutirayo
kati ekanisa yayiga bagitwala where is Museveni where is Museveni yes yamukubira n'essimu ng'ekitawo afudde but the same government had put Yiga in prison in Kitalia and he could not access drugs. I went to Mengo to stand surety for him nga basisema numulinyangako ewaffe basajja mmwe nemalisa yadde amabugo tuli bakubane emotoka ntuzooca eddame lyange libagana okuleeta sente. I don't believe in epicurus. So once you see Museveni ayagala kulaba Museveni, no problem. A drug is tested. A message Museveni ani yazirabi. Kati era babizanyiddemu bana okingi bakoleki. Me I cannot set wali abali enkime Congo bate bannafa mwe mufa. Era ko obusajja bw'omunita nedda I've started an organization. Media Alert organization. I've received $1 million from Europe. All the popular one, no look baby, boycott it. I'm going to start it going. Boycott it. Because baby boycott it. Because these are scavengers. Nemoyi bwe baamukola mwe yali ajja kuza emyaka 20 okuva mu Buyenzi baamukolera Cameroon mbwe lijjanjaba Syria teryaliyo. I was invited. Two, Uhuluka, he assembled a team of engineers. Bamubba bafere. Bamusenero be Kenya bamubba. I don't fight innovations. Yep. I don't, but you cannot start by a whale. If you have invested, give us the investment to cover the Kisariwa. Museveni yagamba, have my scientists, my Dr. Mwanje, never guy will see a scientist. A scientist is always in the laboratory. Where do you find the science who comes to examine the vegetation system of an arcade? These are not scientists. Uganda has no scientists. When you go muvuka mulimba naye mwali oyo muvuka mulimba ennyo oyo muvubuka president yalina omuwala oyo gundi Namulondo eyamubeerangako emabega covid bwe yajja ne babala oyo muvuka kubi abantu mu State House is worse than omuko naye anoonya kufuga ggwanga ng'olijjawa where you get it you are hated nakubira bya Luhanga essimu ne mugamba Moses bya Luhanga mbalabye wano ku byuma byange once you subject yourself to covid checking bagenda ganti oyina togendayo kubanga tegedde sente wezigenda okuyita nembaga nti Museveni went and launched the bicycles ku national office eyiye Kabusenga yatumayo omulwadde wa TB owa reporter we ekyane bamudike sente ne bazirya bokka ne badduka nze mbamanyi nnyo nobody will etteeka limwakoze ayirafa kinnuma nnyo it pains me why I have invested all my efforts in Museveni. Although they have not rewarded me, but society has rewarded me. Let us assume. Ekintu ekifudde w'omukafiri kisobola okuyamba obusiraamu. Why do you think that a law which has originated from Nsereko is going to help Museveni? Museveni, a freedom fighter, is now muzzling. Eggwanga lyammwe mutubuulire Kenya etteeka lirina erimazolinga media freedom Tanzania gyeriri lwaki abamu ku bantu lwaki teryaleeteddwa gavumenti Museveni n'alisaining. The issue is temuyina bantu baboogerera. Nobody can defend you. Tewali bantu bajja kuboogerera nga mubajooga. Akamaliriza akatabo kankubulire gundi akatabo kankane nakawandiika ddi written on Monday 25th July 2018. Kangusomere nakugamba I usually start many of my books with an African proverb. This is so because I attribute my knowledge to my village background. I said in one of my books that I derived my wide knowledge and judgment from my father, the late Yohana Mirundi. My father, Yohana Mirundi, didn't like being referred to as John because it was a foreign name. He usually referred to as Yohana. Furthermore, my village Kalagala had all sorts of characters, ranging from cannibals to witches and devoted religious peasants. This is more demonstrated by the fact that all religious sects, especially Catholics, Anglicans,
effectively represented there. Cardinal Omala comes from our area. Contrary to you people, you don't know that Cardinal Subuka was born by Muslim parents. Bakadde bakadinali Nsubuga bali basiramu. Ate mukimanyi bamuzaala kampungu. Mu area yemu Wamala mwava era mwe muvaana. Engabi ya Wamala ye ya nnyabo balina Oluganda. Yengabi gya Abaganda gye bayita enziba. Abaganda mulala ha akayita eya Njumba. Njumba yali mwami w'ekiziba. Omuganda gwe bayita Magembo w'omwami n'agenda kuŋŋanyeyo omusolo. Baba tambula ekiro gundi n'abalaba. Omwami w'ekiziba. Abaganda munaasulawa. Ate tulina mujje musole ewange ne bamutta ekiro. Abaziba ne bagamba ekibi kya Magembe. Ekisajja ne kibi kyatutira Omukama. Ye Engabi enziba. Ye Kalinaali. Ye nnyabo. Nnyabo ayina Oluganda ne Kalinaali Wamala. Bagiyita enziba ey'Amagembe. Abatumba Magembe. Bawamba Obwakabaka bw'ekiziba. Abaganda mulala ha akayita eya Njumba. Ate nnyabo yetabimanyi. Yetamanyi nti mbimanyi. Nkugamba nti ewaffe waaliwo abasezi. Twalina omusajja nga bamuyita Nkoola. Nkoola nga mukujjayo abafu. Ajja Nkoola yagamba baakuba empaka ne Lukka. Omwana wo nja mulya ntojja mulya. Ng'omwana mulamu omufu. Nkugaye ng'afudde ne bakuba empaka. Lukka yali musajja mugagga ng'alina woteeri. Lukka sinnamanya. Naate omwana yamuziika mu luggya. Kola namuga tukuba empaka. Bazikubira na mu bbala ya ssenga wange. Nakabugo ndi baddawa. Inakabira bwe kati ndi baddawa. Ne bawala be balinga basatu. Era nabo bubi nababwira ndi baddawa. Nga Lukka aleeta abasirikale aba okubeekalizo n'emmundu bakuume sitibeezi nnya. Ku lunaku olwokuna Kibuyaga yajja bamuyita Kikunta esitima vu. Abasirikale bayitira mu lusaalu okutuuka mu Bwasa n'emmundu zaabwe. Twalina abasezi, twalina abakubi ba laddu. Nze nkuba laddu ng'enkuba tetonyi. Sanda boloti njimanyi tekinoloji waayo nkuba laddu ng'enkuba tetonyi. Era oyo omusajja yetta omwana wange Mwalubati Kuuku n'amubbamu omulungi ne mutta. Mama wange yakyaŋŋaanya. Oyogedde ku mpewo? Yes. Ngenda mukuba laddu ng'atutte n'abaana be mu ddiro nga ku Kulisitosi ba. Laddu tekinoloji tugiyina manyi bwe bagikola. Eno ennyoro yange tegiraba eno gye mbeera nayo eyakiwanuka. Anti yekiwanuka omulala. Yeewanula laddu? Towulira erinnya lye bayita Kayihula. Akayihula enkuba. Anti ye laddu, Kayihula laddu. Akayihula enkuba. Kakati nkugamba nti I consider myself very unique because my father enrolled me into an Anglican school. This, however, was done for a purpose. As I grew up, I spoke early and I could engage in mature conversations, at times making precise predictions. It was for this reason that my father surrendered me to Abapoto. Abapoto be baki? Abakristaayo twabayitanga Abapoto. Nayogera nina emyezi 6. I spoke when I was 6 months. Ngabaga nti muka Mirundi yazaala omusambu. Olunaku lwe banzaala omuntu atamanyiddwa yaleeta ettogero yensuwa nnene era weeri my twin sister ewezezza emyaka 65. Ettogero weeriri awo. Maama wange ku kitooke kwe yanzaalira yali ava Naalongo kukimayo mazzi nange amazzi ge naaba ngajja Naalongo. Ewaffe ndeeta ebidomola 10 mmeka n'abayiwaka amazzi amatuukuvu gabamaleko kazambi yenna mutukule ebyo Mukama yabitugamba. Ekitooke maama wange kwe yanzaalira kyagaana okukula. Nakati nakugamba nti maama yali alima omusajja alina ekitawulo ky'omuliro mu kiwezi n'amugamba nti ono omwana omuweese bubi omulangira n'amuwa digestin. Maama agenda okutunula bw'ati omusajja agenze n'ekitawulo kye eky'omuliro n'akomawo era ng'alima n'amugamba nti ono omwana we ajja kuba mugezi nnyo naye tajja kusoma. Nasala kitange ku kitooke nga ntwala ku ssomero nga ŋŋaanyo n'amannyo ne gamukuukamu. Mange went to the shrine once. Ne bamuga ajja kusoma naye tajja kukola. Atajja kuba mugagga nnyo.
kati wachi wekwasa abantu abakujja abagoba kulimu it's therefore not surprised to hear that my children survived the inferno at Buddo. Mama yali awata mu lusuku olulagala nilwogera olulagala a voice abaana ba Mirundi ye bali ngezo bajjayo bayina uniform kibi kyali kya red ne mu mugamba abajjeyo essomero ligenda okuwamu akabenje nimze Tamale okimanyi tuli kumpewo yes tetuli mu mbozi za nkubuulira olulagala nilwogera yes abaana bange balwala amaaso ne mbazaayo ne bankubira essomero naye gwoganya okujjawo abaana bo olunaku essomero lye wakwata nze nsookawo nasanga abaana balwanyisa ekinyolo kimetro nekyagenze kwenda abaana babagaliramu emirambo ebiri egyabo abaana bange baba era oyo Tamale yagamba dadi bagundi bajjiridde omwo ani yabaggulira omwana wange yeyaggulawo ng'agenze bweru kufuka ate nga muli mu baketi nalaba fire you win naye yaza an impact ye teyasoma ye win teyasoma alaba namaganda ngero yali avuddeyo ng'awonye naye naga nti maama we ajja mukuba omufalisa aguleseeyo newspaper nasanga omusajja ng'aganye emotoka zonna waloko defense essomero likwate omuliro liggwewo nemubuuza naye gwe feesa eno wali ogirabye yava nti ebondo kikeera emundu giteeka kutegenda kukuba essasi nze mala okujjawo omusajja oyo abantu ne bayingira e Buddo abange babookya abange babookya era nkugamba nti I consider myself very unique because my father enrolled me into an Anglican school. This, however, was done for a purpose. As I grew up, I spoke early, 6 months, and I could engage in mature conversations at times, making precise predictions. It was for this reason that my father surrendered me to Abapoto, the Anglicans. The kanisa yabwe negizimba nasaba prison nabawe sente nga kanisa yabwe egudde nenzimbawo n'ebizimbe wenasomera primary. Is therefore not surprising to hear that my children survived the inferno at Buddo, a prominent Anglican school. Even after this national incident, I did not relocate my children to another school, but instead nabazaayo musomero yennyini kuba bakikola nalimba manyi. Yes, abange nabazaayo. Ngogoba ki? When the president arrived at Buddo, he talked to my children. Abange nabazaayo. Wizo kuneregamu. Aya. Bienina kwa motego. When you see us dressed in nice t-shirts and nice suits, you think we are ordinary people like you. We are not ordinary people. Never favor money. Sisaga. Bwempandule dusu. Mukazi na munyenye bwakaba abika. Nkugamba. More so, my mother Mole Mirundi is a convert from the Islamic faith. Her parents were Raja Buchimuli and Adia Nanyong. My grandfather Joseph Sembuya married Josephine Luko from the Lion clan. Both were staunch Catholics. This family with a diverse social background provided me to acquire a different view on religious differences. Can you imagine? Jajjange was Josephine, I think I Joseph. Jajjange yali musajja musiraamu. Nalekanga awadde okumanya yava mu busiraamu najja mu Bukatoliki ate n'abwagala nnyo. Famire yaffe abasinga obungi basiraamu. Yali akoze eddaame ng'agamba saagala mwazinye ku ttaka lyange ajja kuŋŋaana okwebaka. But my father, because of eddalu lye tuyina inheritance yawasa mu basiraamu. N'aleeta omusiraamu. Abazungu bakuga nti was stubborn as a mule. Mule eva mu nsoleezi kati nze me I come from a Muslim family to a Catholic staunch family, educated my formative age with the Anglicans. Ndi musajja wa mutawa kyobalaba bwe nkunyumiza ebyerwanda naliyo bwe nkunyumiza Salimu Sale nkikubuulira nali naye Salimu Sale namusanga mu nsiko ne Kayigula naye tolaba bwe mbaleebeeta. Salimu Sale yakulira omukolo okwabya olumbe lwa taata wange era bwe namugamba nti Salimu Sale okoze bubi ojooga abantu n'oleeta prime minister n'oleeta vice w'eggulu yankubira essimu ekyo nange otandise okumpalampa nemugaa nti asikuwalampa this is the reality. Bikolere mu kyama omusajja ono afuuwa ekigwala owa military band anywa walagi naye alaba kayanja ng'agaba ssente. You are inciting them to riot.
era sali yakwata akavaaganda n'akampa yakampeereza yes yanga Mirundi nange otandise okumpalamba nedda. We are talking about reality. When the Prime Minister and the Vice President come to Gulu in an helicopter to see you, chikole quietly. Never bagwamu amayini balaba chameleon abandi bagende Gulu ne bamalayo ennaku nnya. No, it's not diplomatic and he did not pursue me. Yategera kyenkoze ekyo. Are they still going there? No. Yategera. Mzee Tamale, why are you reading that book? Anti nkugamba to give you back ground tibyengenda okwogera bituufu kugamba nti in my introduction remarks I pointed out that I always start my books with an African proverb or saying. This book cannot be an exception. The Baganda have a proverb which says like a man with ule like this proverb means that traditional diviners were only respected when what they predicted were accurate. We also have another proverb which says, "Ofunda no mulika, ofunda no mulika nanula abanabo." Literally meaning, a man should not mind the cost of treatment as long as the chews their children. Umuganda ganti ofunda no mulika nakuonyeza abana. If what Musene is doing, if it was proper, ngosibyo bya bulimba. Ngatara tukoze however expensive it is nenga kigenda kukola nebino ebya monitor wanda drug but we want to no I've started an organization to monitor media institution customer wandike byobusiru temugula wiki number ga temugula and I have the following kakati nkugamba nti Levad when do you want to hear my nkuganda nti I derive my popularity and respect from making precise predictions. I usually tell people, including most Levad, what they do not want to hear. My other attribute I value most and which helped me survive humiliation, which is a common practice in Museveni's government, is my arrogance. I must state that I'm very proud to be arrogant. I cannot say arrogant state that Mirundi minus arrogance becomes zero, a corpus. This arrogance, together with another attribute of having an independent mind, gives me a unique personality. I also developed a strong confidence in myself to work or survive by myself. Toyinza kunjoga ne tudingana kunsi mukabuli ne mugwe. Bunjoga tetudingana. Omala kuncompensate. Ate compensation does not mean reconciliation. Tetulidde mukolagana. Many Ugandans cry to government for jobs, even after having been humiliated because they cannot survive outside the government. This has also worked to the advantage of the mafia gang that humiliates people. Once they learn that you cannot manage life out of government, they keep on humiliating you, even on the job. It's because of my arrogance that I cannot tolerate humiliation, a joke from any person. I rather go and start making bricks. Rather than being turned into a political hunting dog for the mafia gang. It is not worth the risk because at the end of the day, you get nothing after sacrificing your dignity. Okay. Kakati. Soko kubekalanga onkomewo. Kale. Nzije yesimu yange. Because I'm not recording myself. Simanyi oli simu yange gyagitadde. TV katudde katono nnyo. Oyo simanyi gyatadde simu.